Atenderezebwa Okuyimusibwa ekitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi ekitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu ggulu kaawe weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa okuva mu kakiiko aka Sengendo obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda nga basembula bagenda ku nsi ey'ekkumi. Abagalwa waliwo akalowoozo ke njagala okubeera nga njogera nammwe mwenna abasamize. Abagalwa wali okirowoozezaako nti osobola okubeera nga oli n'omwagalwa wo mu maka naye nga omwoyo gwo mu kweyubula mwina gaapu ya miliyoni ya myaka miramba oba mutwalo gwa myaka? Okitegeera? Ebiseera ebisinga kiba kitegeeza nti omuntu ng'oyo olina omumuleka n'atambulira ku peesi ye. Toyina kumukaka kubanga gaapu ebeera nnene mu nsi ey'omwoyo. Nga newankubadde twetunuulira ng'ab'emibiri. Naye abamu ku mmwe muyina gaapu kumpi ya miliyoni nnamba oba kitundu kya miliyoni okuva eri omwagalwawo. Ng'omwagalwawo nga mu level ey'omwoyo akyali ku mata, gw'olya muwogo. N'oyagala omukake asobole okubeera nga alya muwogo. Mu kulya muwogo tagenda kubeera nga ategeera ekyo ky'oyagala kubanga akadde ke ak'okuyiga mu mwoyo tekaba tekannaba kutuuka. Oba okitegeera? Ate nga bw'omukaka obeera ozaala obululume. Lwaki etteeka mu butonzi ligamba nti toyina kukaka mutonzi kintu kyonna ky'atakkiriza okuva ku mutima gwe. Mu mbeera eno nsaba mubeere bagumiikiriza eri bannaffe ffenna mu lugendo luno olw'omwoyo. W'olaba munno nga tatambulira ku peesi y'emu naawe gy'otambuliramu mu leve ey'omwoyo, muleke abeere ekyo kyali lwe lugendo lwe. G'oyinza okubeera nga wava mu nsi ya 10 nga ye ali mu nsi yava mu nsi tavangako mu nsi ya 3. Kati gw'omusuubira otya okubeera nga agenda kutegeera ebyo eby'ensi ye ey'omwenda nga ekibiina ekyo kyonna kyonna myaka kumpi emitwalo kumpi egisoba mu 12 gy'alina okubeera ng'ayitamu okutuuka w'abeera nga tagwa bigezo. So tubeere bakakamu. Ekirala abayise mwenna mu lunaku olwo lwe muyita Valentine. Olunaku olwo luyina ebibala ebirungi eriffe. Naye ate ab'ekizikiza baalukozesa mu mbeera ey'okufulumya kwagala eri bakatonda. Kwagala si mpulira, kwagala mayenga agakola obutonzi bwonna. Ekitegeeza nti nno w'obeera teweeyagala toyina gw'osobola kwagala mu reality eya ddala kubanga tosobola kugaba ky'otayina. So mwenna abanyiize oba abanyiize oba abamenyese emitima mumanye nti mukyali mu kigezo eky'omwoyo.
buli wooteeyagala kitegeeza obeera toyina mayengo ago g'osobola kubeera ng'owa omulala. Okweyagala kitegeeza okwezuula kubanga amayengo go agakola omwoyo kwagala. Naye ensi eno ejjudde bakatonda abanoonya kwagala wabweru waabwe. Ne muzimba emitima ku bintu ebitaliimu kubanga tebampadde kamuli, kubanga tebampadde ki, kubanga tebampadde lugoye. Weegulire olugoye kubanga omanya nti obeera weeyagala. Genda ku ttale weenogera akamuli okeewe. Self love gye bayita Valentine. Naye abayitizikiza buli kintu kyonna baakifulumya wabweru ne batulowoozeza nti kwagala mpulira, kwagala mayengo agakola ffenna. Wajja bw'omu era ogenda bw'omusooka weeyagale. Kwagala tomunoonyeza mu bbaawo, twagala tomunoonyeza mu mukazi wo, twagala tomunoonyeza mu baana, kwagala tomunoonyeza mu bintu, kwagala atudde mu ndaayo. Ye mwoyo gw'ozze otambula naye era gw'ozze ojja naye n'okugenda mu lunaku lwe lumu kubanga gw'oli just kyombo ekituddemu omwoyo ogwo. Omubiri gwo kyombo eri amayengo ago ge bayita kwagala. Weewaawo. Ebbaluwa okuva mu bakakiiko aka Ddungu mu ntendero y'omwenda egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era bawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tuyina enkolagana nnungi nnyo n'ebitonde bingi mu kibiina kino era nga buli kiseera tweyongera okubeera nga tukwana emikwano mingi mu ssebabiina ez'enjawulo ezimanyikiddwa nga universes mu butonzi. Abaagalwa, waliwo abamu be tutannaba kubeera nga tusisinkana naddala nga bali mu kibiina kino kye mulimu ky'oluusi kye muyita the Milky Way. Abaagalwa, twagala nnyo okubeera nga tukulaakulanya amagezi gaffe, okubeera bumu wamu n'abo be tusobola okubeera nga tutuukirira, n'okutegeera engeri gye tusobola okubeera nga tusisinkana abo bonna be tuba tusisinkanye mu lugendo lwaffe. Abaagalwa, tukola kinene nnyo okulaba nga tusisinkana buli kitonde kyonna mu butonzi tusobole okubeera nga tugabana ekyo kye tuyina. Abaagalwa, kino kikolwa ky'amaanyi nnyo era kirungi okusobola okubeera nga naawe okikozesa mu lunaku lwo mu bulamu bwo. W'obeera nga osobola okubeera nga olaba buli kinnoomu nga ekirungo ekikola nga ggwe, kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga wejjamu okuguguba eri omuntu oyo kubanga naye obeera omulaba ng'omwoyo. W'obeera ng'olina okuguguba kwonna eri abantu abo. Era kino kigenda kubeera nga kikuyamba okubeera nga okulaakulana mu nsi yo ey'omwoyo. Kino kiba kigenda kukuleetera enkyukakyuka ez'omuggundu mu nsi yo. Enkyukakyuka ezo ze wali olabyeko mu nsi eya waggulu. Abaagalwa, mu butuufu ekizibu ekisinga obunene ku Sengendo Nattimba mu kadde kano kwe kubeera nga muyina embeera ey'ennyombo. Mubeera n'obukuku bungi mu mitima. Ne kibaleetera empulira ey'okwawukana n'abalala. Era ne mukola kyonna ekisoboka okulaba nga muteeka obukyayi eri emitima gyammwe. Abaagalwa, mukkirize ebyo byonna bibaveemu.
ekyo kibeera kye kigenda kubeera nga kireeta entegeera ey'awamu ey'abaana b'abantu okubeera nga emunyunguka n'okubeera nga ekulaakulana naye mugenda kubeera nga mugiyamba n'okukulaakulana mu ngeri ey'omuggundu era naawe oyimusibwe mu ntegeeraayo. Omwagalwa bw'obeera ng'oyagala okubeera mu mayengo ag'emitendera egya waggulu gye tugamba ey'ensi ey'okutaano, weetaagisa okubeera nga otambulira bumu wamu n'entegeera ey'okutegeera nti buli kintu kyonna buli muntu gwonna gw'olaba mwoyo era guli bumu wamu naawe. Naye tosobola kubeera nga otuuka ku nsi ey'okutaano nga weeraba nti oli wanjawulo ku bitonde ebirala, oli wanjawulo ku bantu abalala. Abaagalwa, enjawukana eno gy'oteeka mu nsi yo ekuleetera okubeera nga ozimba ensi ey'okusatu era n'olemera mu nsi eyo ey'okusatu. Buli kiseera n'obeera nga okwatibwa mu kakuniza ak'ensi ey'ekizikiza ey'okusatu. Abaagalwa, ekisooka mwazaalibwa mu nsi ey'okusatu mu kakuniza ak'ensi eyo era nga mwajja musobole okubeera nga mukulaakulana mukule busukka kkubo bw'ensi eyo ey'okusatu muyimusibwe. Mukitegeera abaagalwa? So kino tekitegeeza nti obeera oggiddwa ku ddobo enneeyisa y'abantu abalala abeeyisa obubi oba abalina emize emibi. Nedda. Gezaako okubeera nga okiraba nti okuyimusibwako ly'ekkubo eggolokofu erikuyamba osobola okubeera nga weezuula ekyo ky'oli, nga weezuula amaanyi g'obulongo bwo. Omulongo w'atudde mu nsi ey'okusatu, amanye mu nsi ey'okutaano. Mu Lunyaanyimbe nga luwandiise the fifth dimensional self. Abaagalwa, kino tuzze tukyogera era nga tuyagala tukiddiŋŋane. Mulekeraawo okubeera nga mulindirira enkyukakyuka okuva wabweru zibeerewo zisobole okubeera nga zibayimusa okubazza mu nsi ey'okutaano. Nedda. Kino kyonna mugenda kikolanga awamu. Mukolera awamu kibayamba okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe nga amayengo ag'ensibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno muyina okubeera n'abalala kubanga muli bumu ku ttonde erikola ensibuko ey'obutonzi bwonna era nga naawe oli bumu ku kyo, oli bumu ku nsibuko eyo. Abamu ku mmwe mufuna ebirowoozo ne mugamba nti musobola otya okubeera nga musonyiwa abantu abo abakoze ebikolobero eby'amaanyi ennyo mu bulamu bwammwe oba eri abalala. Abaagalwa, tetukugamba nti oleke empulira gy'owulira eri ebikolwa ebyo ebikoleddwako oba ebikolerwa abalala oba ebikolerwa eri abalala. Nedda. Naye tukusaba oteebereze abalala nga obulamu obusibuka ku nsibuko y'obutonzi. Oba okitegeera? Era nga nabo baliŋŋanga ggwe nga newankubadde beerabira ki kye bali.
Era naawe wonna kusobola okubeera ng'olengezebwako emabega ojja kulaba nga naawe wakolanga ebikolwa bye bimu ebyo eby'obutujju nabo bye bakola olunaku olwaleero. Naawe wabikolanga. Mu ngeri eno omwagalwa w'obeera ng'osobola okubeera ng'osonyiwa omulala naawe osobola okubeera nga weesonyiwa. Kino kikuyambe okusobola okubeera nga ogattaganya omuzimba ogw'awamu musobole okubeera nga mutuukiridde. Okitegeera omwagalwa? Ekisumuluzo kye mwetaaga si kusonyiwa kwokka eri abalala. N'ekisooka okusooka okubeera nga naawe osooka ne weesonyiwa. Okwesonyiwa kikuyamba okufuna empulira eri abalala kye bawulira n'ebikolwa ebyo bye bazze bakola ebizze bikuwuliza empulira y'emu naawe ebyo wakola mu bulamu obw'emabega. Omwagalwa, mu ngeri eno w'onaasobola okubeera nga wejjamu embeera ey'obunyiikaavu, embeera ey'ennaku, embeera ey'enge, embeera ey'okutya. Omwagalwa, ojja kulinnya mu bbanga erinaakuyamba okusobola okubeera ng'osonyiwa. Era ojja kukkiriza osobola okubeera nga oleka ebyo mu ngeri eyo akazito n'olubengo lwonna olubadde lukukwatira mu nsi eya wansi lukutowolokozebwe, lukuggyibweko. Kiba kitegeeza nti ogenda kubeera ng'oyimusibwa mu lugendo lwo, ofune amayimusibwako. Era mu kuyimusibwako kikuyamba okusobola okubeera nga okwasizaako n'abalala okukola ekintu kye kimu. Omwagalwa, ye ggwe abeera ekyokulabirako, ye ggwe atonda akatiba ako, ye ggwe afuuka omusomesa era omuluŋŋamya mu bulamu buno ng'okola ekyo. Abaagalwa, tumanyi nti si kyangu okubeera nga mukola ekyo mu nsi gye mulimu. Naye tumanyi nti era kuno kwali kusalawo okwo okusobola okubeera nga okola ensi gye muyitamu olunaku olwaleero. Mu ngeri eno tubasaba mujjukire ebiro we bijja nga bitandise okubeera nga bikuleetera embeera ey'okubeera nga ofunya eŋŋuumi. Manya nti empulira eyo ebeera teri bumu wamu n'okwagala. Gezaako okulaba ng'owambaatira amaanyi ag'okwagala agakutuddemu. Era omanye nti amaanyi gali amatabangufu tegali bumu wamu n'amaanyi ag'obutonzi mu kibiina oba mu bibiina byonna eby'obutonzi. Naddala ku sseŋŋendeze ezitudde mu nsi ez'ekitangaala. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'Obuddungu mu nsi ey'omwenda tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumisibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.